process and how it is going. Like I said the last time, session eno ebadde eina max 10 era kyemanyi bamaze dda okuzigaba. Olunaku olwajjo baze ne baba buuza ebibuuzo bano ba candidates bonna bonna era ne bawarding a max out of 40. Ekitegeeza kyekyo nti max 5 kati tuzina already. Naye max 5 zivaawa zigenda kubeera ku ground era ndi musanyufu bagamba nti team already gyeziri zikokota ground eyo okumanya abantu ba Kawempe North bagalani abakiikirire. Ladies and gentlemen, I will not say any other thing but invite the President to conclude. Mr. President, come and give us a final remark on this first ever National Unity Platform Candidates Debate. People power, our power, NUP, and everywhere. Bana mtiame. Manyanga mutule. I want to congratulate all of you, our able candidates. This was not only informative, it was also entertaining. Thank you very much. Nzengo muntu nyumidwa nnyo debate eno. Nkakasa n'abantu abatulaba wano Uganda ne Bulanira baginyumidwa. I want to salute our election management committee. Thank you very much. The membership, the leadership of the National Unity Platform, all of you ladies and gentlemen, most importantly the media, thank you for amplifying this far and wide. Basebo ne banyabo kino tukikoze tetunabeera mbuyinza naye tulowooza nti ekibiina bwe kino okufunctioninga. Tukiriza nti fenge ekibiina tulina obuvunaanyizibwa okulondobamu oyo muntu asaanidde okukiikirira abantu ng'ate nga tukikola mu bwerufu mu lujjudde nga tetulina kyekubira yonna. So njagala obeebaza mwenna mwenna abenyigidde mweno process. Tuli aware nti mwenna mumanyi kyemukola era mwewaddeyo okugoberera amateeka n'emitendera na byonna byetukkiririzaamu. SG already akibagambye nti abantu baffe batuuse dda ku ground era bwe bakutuukako nga bakwebuuzaako manya abo ffe tubasindise. Bwe bakutuukako manya ffe tubasindise bayambe mubawe information entuufu. Tumanyi nti wayinza n'okubaayo eyo abagezaako okuinfluencinga oba okutiisatiisa abantu okubawandiikisa oba making sure baweeta report batuleetera report enkyamu. Tubimanyi era tubigoberera. Akakiiko kaffe kagoberera, abantu bagoberera, ensi yonna egoberera, nange kennyini ngoberera. Akakiiko kaffe tukayinamu obwesimbu era tukakasa nti candidate gwe mugenda otuleetera yo yennyini anaaba asaanidde. Muli independent, tubeesiga mukole omulimu ku lwa NUP, ku lwa Kawempe ne ku lwa Uganda. Twagala okubaagaliza obuwanguzi mwena. May the best man win. Nsanyuse nnyo mwebale kuwaŋŋana kitiibwa na kwewa kitiibwa mwenga abantu. There are those particular moments that I saw that made me full with pride. Mwebale nnyo mwebalire ddala tubenyumirizaamu mwena abakulembeze baffe. Nze mu ndaba yange mwena musaanidde okubeera ba MP. Naye nkakasa ayina enkizo yagenda obbasumukamu naye nga mwena musaanidde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mpozi nga maliriza olunaku lwaleero twafunye amawulire ag'ennaku nga muzeeyi Kirizesito mu Kiwanuka taata wa Ashraf Kasirye atuvudde ku maaso. Bamutomedde muzeeyi oyo mumanyi taata wa Ashraf abadde atwagala nnyo nga buli akakubye ajja wano n'atwebuzaako ne bwawulira ekyamu eyo ajja n'atuteeka ku sport tukinnyonnyole. Mukadde waffe tujja musubwa nnyo, Mukama mumuze emirembe. Neffe tulina okugenda mu maaso n'olw'ensonga eyo abantu ba Kawempe North mwena mwenyigire mwene ensonga. Tubaleetera candidate very soon naye twagala tubaleetere candidate nga alondobeddwamu mu bwerufu, si bino
dictator Museveni kugamba ani ankolerawo n'alondebwa yoyo kyokka nga kyekibiina ekiri mu buyinza ekyo kibalage democracy level yaabwe weeri n'ebibiina ebirala tetubyogerera bubi naye twagala okubiwa ekyokulabirako ti mu Uganda empya ebintu bwe biti bwe bijja okuba nga bikolebwa. Mwebale nnyo, mwebale ddala basebo ne bannyabo, Mukama abankumire, and I'm wishing you all the best. May the best man win. Nsubidde Katonda akkirize omulundi omulala tubeeremu n'omukazi avuganya, but as for now, may the best man win. Thank you very much for God and my country. We will stand up for the anthems. Thank you. Lezi masa olutalo ngaluwete tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda. People power, our power.